Kati amawulire agantuuseeko kiraga nti abali ku ssiini Diana waafiiridde nti tebaatutte essimu ye, tebalina kye baatutte, tebalina kye baatutte, tebalina kye baatutte, tebalina kye bamubbyeko, nti bazze ne bakola bye baakoze ne bamukolako emikolo mu bulumi obw'ekitalo omwana w'abandi ate mbu bannange omu ku mukwano gwe agamba mbu wabaddeyo omuwala amutiisatiisa bannange temumbuukira abapoliisi mbw ate jangu okole statement mbi jeeyo kitegeera naye nga mawulire mabi ate mbu bagamba mbu asikali bamusanze n'ebintu bye kale era nga bw'omanyi omwana ono atulumye bannange omwana ono atulumye nze kambabuulire teri muntu mubi ku nsi kuno nga kitalo nnyo era kitalo ddala abantu beeyongedde okuba nga bakungubagira TikTok. Mwana muwala oyo abadde amanyikiddwa nga Diana Skies, naye enfaaye n'essaawa yakakati esatiza ba tiktokers banne. Omwana omuwala kigambibwa mbu bamutugidde mu nnyumba era buli kimu ne bakimulekera. Abadde asula mu apartment ekyanja era mbu gye bamutugidde ne bamutuusaako ogw'obulissamaanyi, oluvannyuma ne bamuleka awo ebintu byemmu byonna nga weebiri. Ono yagambye mbu takikkiriza n'essaawa ya kakati. Ye ekisinze okumuluma mbu omwana abadde n'akabina n'effiga ennungi era kyakungubagira n'olunaku olwaleero. Baganda bange ono omwana nnumye, omwana abadde akyali muto, ono omwana abadde alabika bulungi, ono omwana abadde anyirira, omwana abadde ayina akabina nga kakomeeri. Nakati nkyaganye okukkiriza nti Diana afudde. Diana afudde ebyaddala. Diana Skies afudde. Diana Skies afudde. Diana Skies afudde. Diana Skies afudde. Lord, why? Bannange ono omwana nnumye. Ono omwana bannange atannumye. Mbadde ndudde n'okwogera naye bwe ndabye amawulire leero ne musindikira message ng'essimu ye teriiko. Nkubye essimu teriiko, omwana afudde. Omwana bamutuze, bayingidde mu nnyumba ne bamutuga. Bamuyingiridde ne bamutuga omwana ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Rest in peace Diana Skies bannange. Mawulire si malungi yadde n'akamu. Ate munnange ekifaananyi ky'olabaawo oyo mutabani wa Stabu Wanatoolo era bwe twogera munnange awasizza mwana munne. Stabu Wanatoolo yatugamba nti alina abaana oba 7. Yagamba omukyala oyo nti bambi yazaala nga mwana muto teyasoma era n'agamba nti bwe yali nga yakayingira music era nga music akutteyo nnyo teyakyogeranga mu bantu nti alina abaana nedda, nti yakiterekanga ekyama kye ng'ayagala oba oliawo music asooke amutambulire bulungi then oluvannyuma alibaawo n'abyogera. Oba yali last year but one omwana we ow'obuwala naye yafumbirwa. Kakati olunaku olwaleero omwana we w'obulenzi naye awasizza. Tubagaliza birungi byereere. Why not? Nga tukyali mu ebyo nnaku olwaleero wabaddewo wali press conference eya Jostede naye bannange kibadde wali Prima Kadash nga yekola kino Gwano Hindu ng'ali ku side ey'omwami. Tubadde tukyali awo ne zireeta Mr. Henry. Eno bagiyita love triangle. Naye nga kyonna kyekiri ebintu bitambudde bulungi era press conference ewedde bulungi nga Prima Kadash akunga abantu bajje bawagire taata w'abaana. Ne Hindu mukyala we kakati wakakati babadde bayingirawo ate era Prima oluyingiddewo awo n'owulira enduula nti abantu baba baagala kulaba binaagenda bitya, oli anaatunula atya, naye sofa tebibadde bibi era bitambulidde ddala bulungi. Nedda bannange Mr. Henry nedda bannange Tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ono agambye nti Honorable Muwanga Kivumbi yamukwasizza ennaku
yagambye nti waliwo ekifaananyi kye yalabye mu butuufu amaziga ne gamuyita. Muwanga Kivumbi ekinkaabiza amaziga almost tebubadde bwenkanya. Waliwo ekifaananyi kya Honorable Muwanga Kivumbi ng'ali mu kkooti kinkwasiza ennaku. Omusajja oyo ku ntegeera gye nnina entono kye mmanyi nti nno Ssaabaminisita w'ekibiina kyaffe Prime Minister wa NUP. Ssaabaminisita kino kitegeeza saagala mu nkwate bubi bw'oba olina positi gye wawangula oba gy'osumba ne ku kaada ya NUP oyo abeera ne mukamaawo. Nsobola okubaddiramu. Muwanga Kivumbi abeera mukama wa MP yenna ekibiina kya NUP kye kitwala okuleka Bobi Wine aba mukama wa Muwanga Kivumbi. So Muwanga Kivumbi ekifo kyalina abeera naye boss nga olaba Ssennyonyi. Bwe ndaba ekifaananyi kya Muwanga Kivumbi mu kkooti nze nja mulemerako nnyo. Ndabye nga mu kibiina kyokka kye tulina ekya NUP ekinene nnyo kireese abantu nga 5 be mbadde mmanyi ng'ogyeko wano balooya be naye abadde bapolitician ba MP babadde nga 5 be mmanyi. Kankulekereyo ekibuuzo. NUP etutte ababaka bameka? Oba NUP kire ekisanja ekyaggwa yatwala ababaka bameka mu parliament? Mu Katonda mu ggulu ku front page awo ku layini nga kuliko abantu 3 bemmanyiiko ab'erinnya. Ndabako ekifaananyi kya Nubian, ndabako ekifaananyi kya Joel Ssennyonyi, ne ndabako bano ekyani omulala gwe ndabyeko awo babadde roughly bantu nga 3. Ekiguli kya NUP kyonna ne mulwako omuntu atuula wali mukama obe bamusibyeko gwa terrorism temusuubira Bobi Wine kugenda mu kkooti kuba naye ali wanted. Naye mulimu ba member of parliament bamalende baani abalidde zikaadi bannamboozi nga sibalabyewo wali mu kkooti nga mutudde mubeerera mugumye. Oyo omusajja kiyitake jasikula ku bantu be. Kutunako mutumiziro gamba ekibiina kyange kijjudde mu kkooti kingi abantu baweze ofuna ku maanyi n'akengobangoba. Naye Nubian yekka Joel Ssennyonyi ye n'ani omulala gwe ndabye yabadde atudde awo. Ssaabaminisita w'ekibiina ne bukansala bubuzeeyo bwali obukansala bwabuze just otuula wali bumuzeemu amaanyi oba bumulinde bumusiibuleko ko Ssaabaminisita w'ekibiina kyaffe bumusiibule abazali nga bamulinyisa baasi. La abantu mwe muli babi. Where are these people, the friends of the voted the Zambaris? Where are all these NUP people? No bote bwawangula akalulu ba Geoffrey Lutaaya ekisanja ekiweddeyo badde otambule ne Muwanga Kivumbi bamusibyeko ogwa terrorism. Mwani badde mwetaaga president mu kubalaba oko wali oba mumuwubiraku gundi n'ebiramu abantu ne basukka na 5 nga basigadde mu kabalooya bi 3. Tututa ababaka bameka mu parliament? Tulina bakansala bameka? Bameyazi bameka? Omusajja najja mu kkooti ng'eyo Ssaabaminisita w'ekibiina Ssaabaminisita bino si bya firimu nga talaba muna feesi ziwera 2 naye nga tetubadde tutambula nga kavula ejjula. Tutambudde kavula ejjula Eva. Oh no. Oh no. Oh no. Ekintu ky'obutujju kitwigalinga munnabyabufuzi yenna n'akwesambirawo kuba bamanyi ekiba kidda. Abamanyi ekiba kidda kati baategeera nti omusajja bamusoko keesi y'okuba oyo omutujju abasinga bonna bali nze mulimu feesi ze mbadde nsuubirawo. Oyo Ssaabaminisita wa kibiina gendawo kansala gwe yenna MP meeya
Omuzemu amaanyi ng'alinnye ekigaali. These politicians make us weak every day. Mawulire si malungi yadde nakamu nga tuvuddeko yongera nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Ono agambye mbu baagala bakwate Honorable Betty Nambooze babatuuze ne Justin Namere mbu balabe ani agenda okuba nga asinga munne mbu kubanga Betty Nambooze yabadde nga asinga mu bannakibiina kya NUP mbu kati ne NRM mbu yafunyeeyo omukyala Namere. NBS mutuwe ku Namere ne Nambooze. Mutuwe ku Namere ne Nambooze. NRM yabafunidde match. Otuvudde ukakati ennaku luwaleero wabaddewo press conference wali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule era nga yadde omukulembeze w'ekibiina tabaddewo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga abakulu bakakasiza nti gyali era ssaawa yonna ajja kubanga ayo adressinga eggwanga naye byonna mu bintu by'obogeddeko bogedde mu kintu ky'okubanga bakubiriza abantu baabwe naddala abali beesimbyewo mu bifo eby'enjawulo nga balaba nti ebintu byatambula bulungi oba waliwo obutali bumativu baddukire mu mbuga z'amateeka wabula ekintu kino abamu tekibasanyusiza naddala ba foot soldiers bagamba nti kkooti ze basindikamu abantu bano bakimanyi ani appointinga abakulu abazibaamu. Oluvannyuma lw'okuwuliriza obubaka obuvudde eri David Louis Rubongoya nga bumutikkiddwa ekibiina kya NUP kuba tasalawo nga ye ng'omuntu era basabye oba bawadde ababaka bakandidenti baabwe ababbibwa akalulu kano ke tuvuddemu bagende baggulewo omusango mu High Court. The same High Court nga Museveni yakajja appointinge omulamuzi nga n'omulamuzi oyo yalayirira mu maka ga President Museveni so si mu public office gy'alina okubaamu. NUP esazeewo n'egamba abaka baayo be babba obululu bagende mu High Court. The same High Court bwe twatwalayo omusango gwa 2021 bafundikira nga kwotadde n'omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagugjeeyo ne baguzza mu bantu kubanga obwenkanya tebwali tebugenda kubaweebwa. David Louis Rubongoya yagambye nti muddukire mu High Court newe mubeera nga temukoze eki omusango tebagusaze bulungi record ebeerawo era mulifuna justice. Naye jjukira nti katuli mu 2026 tetufunanga ku justice y'akaluka 2021 n'aka 2026 kyekimu. Nze mbadde nsuubira nti press conference ya leero mugenda kujja mwogere bino wammanga nti wekibanga omukulembeze waffe tannaba kufuna freedom ye ng'ali mu dduka teri mubaka wa NUP agenda kulayira. Bwe kibanga tetufunye buwanguzi bwaffe teri mubaka wa NUP agenda kulangira. Bwe kibanga Simon Byabakama tavuddeeyo kutulaga 71% Museveni yagifuna atya teri mubaka wa NUP agenda kulayira oba teriyo kulonda leader of opposition ng'ava mu NUP kuba NUP yemwe muyina ababaka abakola ki abasinga ku ludda lwa opposition. Nze mbadde nsuubira byebyo ebintu bye mugenda okubeera nti nno mu addressinga n'embeera eri mu ggwanga n'okubeera nti nno o encouraginga ababaka abayitamu n'abataayitamu basigale nga batambuza message eri Abanayuganda okubeera nti nno bakola ki beenunula. Naye mwe mbanga mufokasinze kyakubeera nti mmwe mwabbibwa akalulu nga mmwe tageti yammwe yakubeera nti nno muyingira mu zi offices naye nga Munnayuganda abasinga basibiddwa baliira ku nsiko bajjibwa mu mayumba battibwa naye nga mwe kyemulowoozaako kwe kugenda okukayanira obuwanguzi bw'ekifo ekimu nga n'entebe y'eggwanga eba esigadde mu Museveni oyo kennyini nga mukimanyi bulungi temuyina n'ekimu kye mugenda kubeera nga mukolera Munnayuganda naye mmwe mulaga nti mukulembezza
ekyokgenda muloopa emisango mu high court kuba naawe David Louis Rubongoya ogambe naawe ogenda muki ogenda mu high court kuloopa nga kennyini okimanyi nti nno kana akalulu bannayuganda wadde baalonda naye tebayina right ku kalulu kano kana akalulu kaali kakulondamu kaali selective nti ono bamuwe noono bamuwe ekyo mukimanyi bulungi okuleka nga mwagala tugamba nti mwagala genda mu high court so that abamu ku mmwe mufuna oluwenda lwe mukolera ziddiiru ne gavumenti ya Museveni nti olina sooka kukola ddiiru n'alyoka akuzza mu kifo ky'okola ki ky'oyagala bakuzzeemu kyo wali weesimbyewo mmwe abaali badde bagezaako okusigala nga mu encouraginga Abannayuganda naye ate nammwe mulimu kutulaga nti mugenda kwegamba kukaayanira offices kuloopa kwegamba nti baakusinga mutandike okutuzza mwoyo kasasiro oyo rubbish gwe twali mu 2021 era nammwe gwe mwagala okubeera nga mutuzzaamu Abannayuganda basiiba bafa Abannayuganda babasiba babatta mwe muli mu kulowooza ku public offices muli mu kulowooza kugenda kukaayanira bifo nga n'ekifo kibeeramu muntu omu nga tolina nakyo ogenda kukola ng'entebe ennene waggulu ekyatuddeko musabba ng'ekyaliko Museveni nze ndi wano okubategeeza nti ngenda kunange kwewummuzaamuko ya kampumulemu ku nsonga z'ebyobufuzi ya kambirabire in a distance naye nga sibyogerako era bw'osanga akawunti yange ng'eriko programs endala yesimanya kati ndi muki ndi mu luwummula neewummuzaamuko kuba bano abantu bo babeera nga bba ekigendererwa kyabwe kyakugenda mu kooti gye bamanyi nti nno abaliyo bakolera Museveni yabalonda ate era Museveni the same person ye yababba akalulu ye yagamba nti nedda ono mumuwono temumuwa waliwo sometimes wootula n'osirikira n'ogamba nedda bwe kirituuka nga waliwo oluwendo olulala lwe tusobola okwenunuliramu break gye nnaaba neewadde ndikomawo naye as it is now nange ngenzeeko muki muka commercial break ndoza essaawa neerowoozeeko ate mbaddewo nnyo lemme focus ne ku ddagala lyange ne ku medication yange kati kubanga ekyo ekikolwa David Louis Rubongoya yakyaze n'agamba nti mugende muddukire mu high court tasobola kisalawo nga ye omuntu era kiba kisaliddwawo ng'ekibiina kya NUP kyonna awamu mbeere bulungi. Ebyo naye jjukira bo babagambye nti bo ng'amagezi ge balina bakozesa erigomenzi naye ne bagamba nti oyo yenna ye nga amanyi nti alina amagezi amalala g'asobola kukola waddembe ye ng'omuntu okuba ng'akola ekyo kisaanidde kyalaba nti ekisaanidde naye bo nga kibiina balaba nti okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka nti kyekisinga mu byonna. Webali kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.